Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ekibuuzo omukyala abuuza agamba nti mukyala musiraamu era afaayo ku ddiini ye, wabula Allah yamugezesa n'ekigezo okubeera nti nno ebbanga lyonna lyabaddewo ku nsi tafunanga musajja musiraamu amwogereza. Buli yenna ajja okumwogereza tabeera musiraamu. Abuuza nti ekizibu kiri ku ye oba okwanukula si tteeka nti omukyala ateekeddwa okufuna omusajja amwogereza. Asobolya ddala obutafunika, abeere musiraamu, abeere mukatoliki, abeere muki, asobolya ddala obutafunika, si tteeka. Era bw'oteeramulako bintuntu bitategeerekeka ebiyinza okuttira eddiini, oba oliko ekisiraani oba ki oba ki, la si tteeka, si tteeka nti oteekeddwa okufuna omusajja gye akwogereze, nedda. Wabula ekikolo kiri nti abakyala bangi era nga ye sunna ya Allah mbulamu nti ebiseera ebisinga obungi omukyala afunayo omuntu amwogereza. Naye bwe kiba tekibaddeewo, toddaawo ne weeteekako enzikiriza eziyinza okuttira eddiini nti nedda, tewali kizibu kikuliko era bw'otafuna birowoozo bitaliiyo. Kakati gw'olina option ey'okubeera nti gwe oli wa ddembe ate mu ngeri y'emu ng'omukyala okwogereza omusajja. Si kya bunyoomoofu, si kya bukendeevu nga abantu bangi bakirowooza. Nedda, oli wa ddembe gwe okwogereza omusajja. Omukyala ajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati ya Rasulallah inni wahabtu nafsi lak, hadithi Abi Huraira eri muttafaqun alayhi. Yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam ati wange omubaka wa Allah, nkwegombye mpasa. Khadija maama w'abakkiriza kusinziira ku siira ne taarikhi yeeyogereza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeeyogereza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebyo weebiri mu nsi tebiina mutawaana era si bukendeevu bal obwo bujjuvu bwa ddiini. Omukyala okubeera awo n'alaba omusajja gw'asuubiramu eddiini, gw'asuubiramu omulongooseza embeera ze ez'eddiini, n'atalinda bantu batali ku levo ya musajja oyo mu ddiini kubeera nga be bajja, n'agenda ewa omusajja oyo oba n'asala amagezi mu mbeera eraga ensa, mu mbeera ey'ekikyala, n'asala amagezi agalabika nti n'omusajja oyo amuwasa. Ekyo kikolebwa era nga bwe tugamba abasajja nti nkola eraga obutafa ku ddiini. Omusajja okubeera ng'olinaawo muwalawo oba bawalabo, gwe ng'otudde mu katebe olinda omusajja yenna agenda okujja ayogereza bawalabo, ekyo kiraga butaba na buzuukufu mu ddiini. Omusajja omuzuukufu mu ddiini bw'abeera ne bawalabe yabeera mu kattu baani abagenda okuwasa bawala bange bano, kubanga olina kategore y'abasajja egwanira gy'olaba nti yegwanira bawalabo oba gye waalyagaliza bawalabo. Kati gwe teekayo ebirowoozo, teekayo amaanyi, olaba abasajja baani. Kakati si tteeka nti nno olina okugenda omusajja gw'olabyemu obulungi omwebambe omugambe nti owange nti njagala owase muwala wange. Bw'olaba nti nno alimu amagezi agayinza okiti, ekyo si kikyamu. Naye si tteeka nti bw'olina okukola bw'oba gwe ng'okifunyemu obuzibu. Omusiimye wali mwagaliza muwalawo, oyita mu mukwano gwo, oyita mu mukwano gwo noga nti wange omusajja oyo nalyegombye awase muwala wange, naye olabye otya? Wali badde osala amagezi yani agamuteeka mu layini. Kati ono munno bw'aba nga ategeera bulungi asobola okugenda n'ayogera n'oyo omusajja nga takiraga nti nno gwe wamutuusizaako amawulire, wange amaka gangundi mulimu omusajja tenti. Subhanallah, abantu abayinzi nga ntya nga ndaba nga banakkiriza, nga ndaba nga abasajja bali taata wange, gwe tufaayo tugende, nze inshallah nyine essuubi bajja kukkiriza, nze inshallah tugende tulabye Allah tugende wahakaza. Ogenda okakana nga amusitudde amuleese nga yeekubye mu maaso go nga yenna ali awo yenna akankanirira, naye nga gwe mu mutima era ogamba alhamdulillah
alhamdulillah Allah amulese dirwe isem nenga sigwe wetukiddeyo bubanga okifunyemu obuzibu bwoba tokifunyemu buzibu nga n'omusajja omulabamu embeera y'okutegeera tomusubira mwava yinza okubeera nga ate yeekuza neefaanako bwe bityo oli wa ddembe omugamba mu butongole wange nyinayo omuwala eka naalyagadde omuwase wahakala ebyo byonna bikkirizibwa kadhalika omukyala waddembe okukola ekimu ku bimeka ku bibiri ekisinga okufiitinga embeera y'ekikyala si kwegenda wa musajja butereevu wabula asobola okuyitira muntu yenna n'abeera nga amuyambako okumutusiza okumusendera omukyala omusajja ono oba n'okumuyingizamu egamba embeera yonna emuteeka mu tageti okubeera nti nno awasa ono omukyala amwetaaga oba bwekibanga ekyo tekisobose omukyala waddembe bannange kano si kamogo mu busiraamu waddembe ye kenyini okukikola n'atukirira omusajja oyo eitha okumuwandiikira ebbaluwa oba okukola ekintu kyonna ekiri mu makulu ago wabula mu kkubo ery'ensa so si mu kkubo ery'okwejajaamya n'okugamba n'eriraga obwaka bw'ensonyi wabula mu ngeri ey'ekitiibwa era gy'okoma omukyalo ono gy'akoma naddala nti nno omukyalo omukkiriza asuubirwa kubeera nga gweyagaliza muntu mukkiriza n'olwekyo gy'akoma okujjira mu mbeera ekuuma ekitiibwa kye eky'eddiini gy'akoma okwanguwa okutengula omutima gw'omusajja omukkiriza kubanga nagwo gubadde mu nsi nga guyaayaanira omuntu afaanaganako bw'atyo wallahu taala ala waalamu waffaqa llahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin yaani kyenjagadde wano nga tumaliriza omuntu taddaawo n'atuuka neyeetuulako n'atuuka n'okwogerezebwa abakatoliki audhu billah nayogerezebwa n'abakatoliki nayogerezebwa n'abasamize nga ye alinda abasiraamu bajja bamwogereza ye alinda bulinzi basajja ajja bamwogereza la bw'olaba embeera eri gwe kenyini weesitukiremu byekwatiremu obeere nga ojja obeere nga oyogerako naawe b'osuubira nti nno balina fyucayo ey'eddiini n'edduniya wallahu alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.